Mbalamusizzaako nnyo era tubeebaza okutugoberera, tubeebaza obuwagizi naddala abali mu kisaawe eky'okuyimba naddala ekya Kadongokamu. Tubeebaliza ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya nze Sseebambulidde Patrick. Sseebambulidde Patrick. Mwami Sseebambulidde Patrick, osisinkana ddi Kasozi omusisinkana otya? Ensinkana gye nasinkana mu muganda wange oba mukwano gwange oba mukulu wange ya myaka gyewala. Nasooka ne mpulira ng'ennyimba ze nga nzaagala. Mu kuzaagala era nga bw'omanyi bw'oba oyagala ekintu okinoonya paka lw'okituukako. Twalina mukulu waffe oba muganda waffe Lubega, yalinganga mu kibiina ekya Livingston Kasozi by then. Kwe twayitira okugenda okutegeera Livingston Kasozi, nze mu kumulaba nagenda n'okuyaayana kwa kuyimba, naye omwami ono teyali mwangu, ng'aba alina kyakulabyeko ekifuna nga takwagaliza oluusi kitali kirungi. Ne ŋŋamba sajja nga mukambwe aŋŋaanye okuyimba, kumbe ndowooza ng'alina byantaasa. Lumu nzijukira sigenda kwerabira, twali sayidi z'ekigogo eyo, bakyali wamu n'omugenzi Livingston basudde, ne Hamadi basudde mu kibiina kyali nga bakiyitibwa Kabuladda. Ne nebbirira ne nkwata fooni ne ŋŋenda ne nnyimba, yansanga nga ndikola jjalibu ne mmala bulungi nnyo. Bwe nadda emabega wa kateni n'ansimba oluyi, n'aŋŋamba tekuddangamu okulaba ng'oyagala nawe okufuuka omwonoonefu. Ne simanya kiki yali agezaako okuntaasa. Bwe yambuuza ki ajagala nnyo okuyimba ne mugamba nnoonya school fees, n'aŋŋamba toddangamu okulaba ku stage, nkwagala okulaba mu bidongo ng'onoonya ssente za school fees. Yali ategeeza ki njagala okulaba? Ndowooza yali amanyi nti bwe naatandika okuyimba nja kuva mu kusoma nconcentrating mu bidongo. Era mwebaza, ekintu ekyo kyannyamba nnyo. Nimba nga mu bidongo nalinga ntandise kunoonyayo school fees. Wabeezi noonyangayo? Olutambwe yaggwangako olumu oba nga nina ebyetaago. Ebiseera tetwalina masimu nga munoonya, ne ŋŋenda ekibuye wali ku Lwesalaama ne mulaba, nampa appointment nanga nti kati tugenda kukolera gindi, jjangu bw'otuuka Lubega akuwe ssente. Era bwe natuukangayo ne nfuna ssente za school fees oba ebyetaago ne nziruka ne ŋŋenda. Naye eky'omukisa omubi, omukwano omungi mu luganda olungi bwe yatandikira okukoowa n'alwala, ndowooza abantu abangi oba abatono abamu abatamanya kuziika kwa baba bwe kwali nalimu mu batono abaazirika, kuba saamanya ngeri gye baamufulumya namutuusa wano. Nasigala wali mu garagi nga neebase, ngenda okudda engulu nga ndaba ne Paulo Kafeero yeebase wali. So nze ne Paulo Kafeero nkikakasa ku ssaawa ey'okuziika tetwasobola kutuuka ku ntaana wano. Naye neebaza Katonda nti omwana yaliganya asobodde okufuula muganda waffe ono, at least mu kitiibwa kye yalimu bw'abeera n'ekijja bwe kiti kituzaamu amaanyi. Tulyamu ennyiike mu mutima, naye nga ffenna ly'ekkubo. Omanyi ekintu ekyo tekigumiikirizika, buli okirowoozaako owulira ennyiike mu mutima okusinziira ku nkwatagana gye walinanga n'omuntu. Obudde bwe wabeera n'omugenzi, kikyo kye wasinga omutegeerako? Nasinga omutegeerako ebintu bibiri. Ekisooka ye muntu gwe bayitanga naakwatulira, nga bw'oba wakulabyeko ensobi agikuba there and then, takulindira oba nti oba kinaaba kyankya, ng'akikubuulira oba kikunyiga, ne kikunyiga oba osanyuka n'ogenda ng'osanyuse. Ekyokubiri yali mwerufu, oba yategeezanga ekigambo kye, nga bw'akugamba nti nja kulaba ng'akulaba, nga bagamba nti nja kuwa ssente njja zikuwa, bagamba nti siziyina, ne waba ng'aziyina ng'ozirabyeko nga tajja zikuwa.
kugamba ye muntu yalimiranga ku kigambo kye ate yayagalanga nnyo okubeera open eri abo abaamwewanga. Obudde bwe mwabeera ne Livingston Kasozi kyemanyi bwe budde entalo we zakyakira wakati we n'omugenzi Hamadi Ssemakula basudde. Embeera eyo mwagiyitamu mutya, mwajyanganga mutya? Kituufu twalina okusoomozebwa kwa ngeri z'amaanyi era naye kuba nze bombi nali mbamanyi era nga bombi baali mikwano gyange. Abamu kyatunyiga nga tulaba entalizo zizzeewo, twafuna okusoomoozebwa kwa maanyi naye twebaza Katonda nti bo ngaabo bakitegeeranga ng'agamba nti nze ye ng'akugamba nti nze olutalo lwange ne basudde mmwe terubakwatako. Bw'abazze gy'ali mukole kyayagala kubanga naawe osazeewo okugenda gy'ali genda mirembe. Kugamba yakubuuliranga n'agamba nti bwe mba nga muzungu nze mpalagana naawe ate tekireetera mwannyinaze oli naye kuba ate nti ampalanirako tiyali takiina. Wakati w'ebibiina ebyo ebibiri ng'ogyeko abakulu n'abakulu, mwe abaana abaali mu bibiina ebyo mwali mukwatagana nga bw'osobola obuuzaako wakabula dda? Yes, twasigala tukwatagana kuba kati nze ng'okugeza ng'omugenzi Mbalire Fred Kateeteeyi yali yasigala eri naye nga buli omusanga mbanga amwogereza nga mukuba akalimi nga njagala asala ensala akole ki. Twasigala nga twogera, waliyo Nakayiza naye mugenzi ngera bwemu ku bantu betwayagalanga okusikira okwogereza bakole ki basale ensalo badde Mbalire Nakayiza okujjako yali omugumu yali Busuulwa naye nga tubaagala nabo bakole ki badde kuba naffe twali twagala Kampala Music Stars ebe n'amaanyi kuba by then Nakayiza teyali munafu yali mukyala w'amaanyi by then nga yino oluyimba olw'ennakwaya so nga tuwagala nnyo. Baba aba professional singers ntegeeza kabula dda tebalina be bayogerezanga okubeera nga okwogereza nga kyali nga mukyama nga tetwagala kati nga wemba njogereza omuntu mukabula dda nga saagala Hamani amanye nti tulina gwe twagala okubbayo kati naffe simanyi waliwo abaavanga eri ne bajja eno nga balina kye baagalayo kyali nga kyakyama kizibu okumanya oba baalingayo oba naffe tetwalingayo. Mu nnyimba za Livingston Kasozi luyimba ki olusinga okukwatako? Oluyimba olusinga okunkwatako njagala nnyo oluyimba muka kitange. Lwaki wayagala nnyo oluyimba muka kitange? Tunula eno kamera eno ekutunuulidde. Oluyimba olwo nalwagala. Omanyi ennyimba za Kadongokamu ebiseera ebimu balinga babuulizi oba bannabbi agenda naleeta topiki n'agyogerako n'ogaa nti oba ate eno ewange gyakubye tooki kuba I'm a kind of person eyakulira nange mu polygamous marriage ey'abakakyala abangi bamaama abangi so ate nga nange maama wange yali tafumbye mu maka ago kati nenkola ne bamaama kati buli luyimba lwanzijukizanga okubonaabona ennaku gye nayitangamu ebiseera ebyo. Akapeera k'oluyimba olwo oba olyawo tuyinza okuba nga waliwo abatalumanyi, waliwo tuyinza okuba n'abalumanyi nga baalwera. Oluyimba akapeera nja kakuula kuba obudde akatono ako k'osobola tojja duyimba ate era kyemmanyi olunaku olwaleero tusigazizaayo eddakiika eziwera tukozese oluyimba lwa ddakiika 11 tuweeyo akapeera.